Bannange Divosh mbadde nkugoberera nnyo. Mbadde followinga nnyo celebrity track naye mbadde disappointed nnyo gy'oli. Kuba sigwe gwe mbadde nsuubira okuvaamu ekigambo bwe kityo. Ebigambo bwe mulinga abagamba nti fete tuli bantu. Mulinga abagamba nti munaatusaliranga entambula yaffe, embeerawo yaffe, endya yaffe, ensula yaffe, buli kimu. Bannange bantu mwe mubeeremu. Kitegeera nze Nyondo ye muntu gwe ndabye ku mikutu gyammwe gino egya media nga tasosola. Tasosola mu buli nkola. Tasosola njogera. Azin bwemba nga ndi kyange kyendi takisosola, ab'eddiini babeerako, abaana abakaaba babeerako, abayina ekizibu kyonna babeerako, n'abayina essanyu lyonna erya buli kika. Naye Divosh gwe muntu gwe nandisuubidde yandivuddeyo. N'oyimirirawo. Nobanga gwe azin nobanga osobola naawe okusupportinga oyo alwanye okuva wansi okutuuka watuuse. Kuba Nyondo temuyina mutegerera kyayina okukola, temuyina mutegerera kyayina otambulirako. Kuba bwe yali atandika teri yali amanyi gyali, teri yali amumanyi, wabula yenga yeye yasobola okwejjayo. Okitegeera? So kati nze ekintu kye mbagamba bantu mmwe mulekeraawo okutuwalampa. Simu abatujjayo, simu aba Nyondo ye muntu asobodde okunyibeererawo ng'omuntu wadde ebimu bibaawo yesituganye bal tuli bantu. Naye yenga ye gwe mbadde nina okuyita okuyisaamu obubaka buno nga njagala bukutuukeko Divosh. Lwaki bantu mwe muli selfish? Ndaba bannange nkulamusizaako era nga nkubuuzako mu bitiibwa ebya waggulu ennyo. Ampoza ate nzize kubanga mbalaga oba nga mbaletera akazigo oba ekizigo ekya Nyondo Glim. Aba Nyondo Glim basalawo ate okubanga bayoyota ensusu zaffe. Gwe wenna alina black spots, nga olina embalabe, olina binnamakula ne skin disease yonna gy'oyinanga ekusumbwa, kozesa aba Nyondo Glim. Ate nga balina ekizigo ekyabakyala ewamu n'ekyabaami. Gwe wenna ayagala okunyirira obunyirizi, however tonna kiwadde kyonna onyirira olabike bulungi, kozesa Nyondo Glim. Era nga osobola okudda ku namba y'essimu eno 0524680778. Naawe ayagala okuleeteningamuko ate obeere ng'olabika bulungi ddala. Ffe tetwerusa wabula tukuwa ekizigo ekigenda okuba nga ate kikunyiriza. Nze ndi muntu ate akola makeup n'endowooza osobola skin yange kubanga nze makeup ebiseera ebisinga simwagala. Weesiga akazigo kano oba nga okoze makeup oba tokoze makeup n'osigala ng'onyirira ate nga tulina ne products endala ez'enjawulo gamba nga ez'abakyala zino ez'omu kisenge oyagala kwongerako kangamba okukyalira ensiko. Products zonna nga sizimenye ng'omanyi za kikyala ate okuteekateeka mu kisenge yo bulungi n'omwami agambe nti wow tuzirina bulungi nnyo, beera nga ate otweyuna ate mpozi ne abaami namwe products zammwe ate zibayambako gamba nga money power of course naye wali bulungi nnyo. Vein cleanser wali kubanga osooka no cleansing veins and then nofune yo money power. So beera nga ate weyuna aba Nyondo Glim. Pozi n'obuviiri tulina buwigi obw'enjawulo bwakabigo wenna ate atalina budde bwa kusiba nviiri mbw ate witini jangu ate nsibe enviiri wabula ng'oyagala kyamangu mangu. Tulina ate wigs zaffe nnungi nnyo ate nga ku bbeeyi nsaamusaamu. Gw'alina akaddeko ng'oyagala osibire ddala yita Nyondo witini ate abeere nga akusiba bulungi akaviiri akakabi. So twebaza mwenna abaana abatuwagira endala abaana abali mu biyumba mmwe mutufudde ekyamaanyi n'okuba nti tulemerako mwaka ku mwaka aba Nyondo Glim. Mwebale nnyo, mwebale ddala. Lwaki bantu mwe muli selfish? So goene akatweyungako ku Nyondo Media kulambalamusizaako mwebale gyonna gye mukola. Oyo yenna ali willing okugoberera emboozi eno ey'olwaleero alina rights okubanga ate agoberera. Abatajaagadde asobola okuskipinga nagenda nanonyako ebyokulaba ebira ku Nyondo Media kubanga tulinako programs ez'enjawulo, kuliko ez'eddiini, kuliko programs eziranga ono yafudde, ono yabadde kino, oli yabadde kiri, kuliko programs ez'abaana beetaaga obuyambi, kuliko programs ez'enjawulo ezisobola okumenya n'obutamenya. Tulinako programs ez'enjawulo eza entertainment zonna gye ziri ku Nyondo Media. So gwe wenna ayagala amawulire gobero yagadde okuwulira ku Nyondo Media ku mukutu oli waddembe okufollowinga ekyo ekikuwesanyo oba kyagala okulaba kyolaba nti tokyagadde nga tekikusanyusizza kyosobola okukiskipinga n'ogenda n'ekyo ky'olya ng'oyagadde kuba tubaweereza ebintu eby'enjawulo. Yenze Nyondo Rozet onakola olwaleero
ngate mwana mlenzi wizard of course ne wiki wali ku camera mwebale nnyo mwebadala kutufollowinga abatwagala ba subscribinga mugende maso no kusubscribinga no kutwagala twagala nnyo abo abatwagala abatatwagala kino kyo nange nkyogera naffe tetubagala that is the reality so we mbanga mutwagala abatwagala naffe tubagala nnyo n'emitima gyaffe n'okusingawo ngabo mukirowooza abatatwagala kali wali that is the reality naye ng'olunaku olwaleero of course ndine mwana muwala Dragon Lady yankubidde akasimu nangamba Rozet nalabye ate storage mwabale nayo ko celebrity tracker nenda banga ate mukulu Divosh matovu ayina engeri ja tuyisizaamu obanga jatwogeddeko jesayagadde ate agwe guno mukutu gwokka gwensobola okuyisawo eddoboozi lyange ne message nekola ki nebeeranga emutuuka obuli awo n'omuntu omulala alina okufunamu ekyokola ki ekyokuyiga n'omugamba of course nga bulijjo nze mbeerawo so tuleeta abantu ab'enjawulo bonanze sisosola kubanga nange nkimanyi siri mutuukirivu so n'olw'ensonga omutabeera butuukirivu ntuukira buli muntu mu kika kyonna kyabeera ali mu kiti kye nembeera nga ate muyisizaawo kyonna kyagala okukola ki okuyisaawo so gwe wenna atulaba nziramu okugamba nti obeera nga eno shoto gyagadde oli waddembe okuskipinga n'ogenda ku ndala kubanga tulinako amawulire ag'enjawulo mangi nnyo so Dragon otandikidde mu kuyomba naye nga kyandibadde kya bugunjufu singa obuuzaako oyo yenna akulaba bagamba 10 terikyawo era gye bali abakwagala abakukkiririzaamu no matter what you are no matter what you do they can still stand and say we love Dragon Lady. Bannange abawagizi bange bafanzi bange bansonyiwa okutandikira mu kuyomba naye ndi munyiivu by the way ndi munyiivu Nyondo ndi munyiivu abawagizi bange mbabuuzizzaako mujebale ko gye mutuusaako engalo mwebale kumpagira mwebale kubeerawo mwebale kunwaniranga mpisizaamu eggaali nga bwalowooza nti ggaali naye nsuubira ebeera wilibalo kunze kitegeere ebeera wilibalo naye neey'ebiti oyo yenna aba ayagala okumpisaamu eyo wilibalo ye ng'agiyita ggaali ne munwanirira ne muyimirirawo Nyondo nyongera okwebaza abantu abo beebaza nnyo kuba nange saamanya nti nsobola okubeera kino kyendi nalabira okuba Katonda yatonda ate tebukya ku makya n'ogamba nti nze nsituse ngenze mu kino no it's my feelings the feelings zange since I was young ntegeera so kati gwali eyo ali mu kuyomba nange azini ali mu kuyisaamu Dragon eggaali obudde bw'omala ng'ompisaamu eggaali bumale ng'obuwulirira omwana we aleme kubeera nga Dragon bw'oba tomwagala bw'oba toyagala bikolwa byange n'engeri gye ndimu obudde bw'amala ng'akubagana nange ku social media abumale ewuwe mu nnyumba ng'abuwulirira omwana we aleme kola ki aleme kugoberera Dragon naye ate nkulayirira kino nkikugamba muntu gwali eyo muzaala nkaŋŋambe mmwe kuba nze omwana wange kyayagala okubeera kyensobola omuleka kubanga waddembe tuzaala mibiri gino tetuzaala myoyo na mitima omwana ne bwona omusibira mu nnyumba ne bwona omukola atya yenga ye kyayagala okubeera kyajja obbeera nkulayira ne bwe giri ba myaka emeka so nyongero bategeeza nti mwerimba Divosh ndi munyiivu nnyo gy'oli toyinza kuyimirira ku media n'otandika okundeekaanira n'otandika okunjasamira mbunze Dragon busimanyi Nyondo owagira ebisiyaga abiwagira yabitaddemu ssente meka gwabaddewo kati gwatabiwagira lwaki wasobodde ogenda ku social media n'okyogerako naye era obadde tofulumya kigambo kisiyaga mu kamwa gw'oba tokiwagidde oba tokipromotinze banange mukule muleke kumera byoya mu byama ebimu byesoogedde naye ng'amagezi temuli banange buli muntu yenna ayimirira ku media n'atandika okuleekaanira Dragon mukwano okuze omeze n'envi ewanta awamu saagala kuwemula ku media eno kuba nina bafanizi bange abatanatuuka mu kiseera ekyokuwulira ebintu ebimu so mukule kati Divosh mazima gwe kennyini eyandibadde avangayo n'oyimiririrawo Nyondo engeri gy'ogamba nti celebrity tracker of course it's celebrity all celebrities right si bwe kiri yayandibadde avaayo n'abayimirirawo nga mmwe abaakatandikawo ekintu kyammwe ekibaliisa ekibabeezaawo kuba kwe mufuna
naye mu kifo ky'okukola ekyo ne media eno abasinga tugikola lwakuba tukyagala kuva buto kubanga sijja gamba nti oba kwe tulya lwaki kati ffe abali ku Nyondo Media abaweerezako babakola tuli abaana abaweranga 6 benyinza obbamenyera naye nga ffenna tuweereza naye nga tulina okukola zi visa tulina okwebaka tulina okulya ate tulina okuteeka akasente mu nsawo so tuba n'ebintu ebirala bye tukola media nejjanga by the way kwegamba kiringa media tayina na kyekusasula Nyondo kati jana nkikubulya Dragon abantu abalowooza basinga mbu oleeta bino simanyi ofune views bakuwemu ssente bishwa tugende eriyo abantu abayina billions and billions of subscribers views eriyo abantu abayina millions subscribers neba views kati webuuza obanga abantu abo abayina billion subscribers basasulwa sente mmeka bakempaka kunze Nyondo ngenda kufuna sente mmeka ku media ekintu kino nkikola ensonga lwaki ndabuli kika kya muntu yenna olw'ensonga nti media yo eri versatile we bring each and everything naku kukaaba kusanyuka byonna tubireeta naye tetuleeta nko bantu beyambudde mbuuno yeyambudde ntumuleeta tuleetako bantu bawemula onajja nayogera ebigambo byonna byabeera gadde nedda ale tuleta abantu ngoli yesaliddewo era nagamba omanye ekiro kati nga Dragon bwangambe nanga bwene gwo nagirabye naye kale kambeko ne kyempisa oboli awo n'omuntu omulala asobola okukola ki okutegeera kuba buli muntu yesala mu kintu kyakola kubanga ffenna tuli bantu bakulu okuleka omwana omuto so nze sina ngeri gye promotingamu kubanga sikigamba nkonenkera ku machane nga Dragon bukyangambera waneno wali ompuddeko nga nina ekigambo ekivaamu ekigamba nti bannange mujje mu following mujje mukole kyonna kiri oba sikyogerangako so abantu abasinga amagala nnyo okutujajinga naye nga ate nammwe oba oli awo nga nammwe temuli batuukirivu kubanga nze kyemmanyi mu nsi eno gye tuyitiramu ffenna gye tulimu mulimu ebikolobero bingi ebikolwa bingi nnyo ate ebikolobero ebyo njagala nze abakyogera ekintu ekyo in fact siwalampye nti oba mpalampye kazibe zi gavumenti zino eziri mugamba nti abasiyazi basirikale mwe bamaje mmwe mu kifo ky'okukwata bano abamaje bamwe abagenda ne banywa enjaga ne batamira ne bava ku mulamwa ne bagenda ne bakwata obwana obw'emyaka 5 myaka 9 muli ku Dragon mbolw'okubanza ndya mukazi munnange ndidda muwalaawo oba bikwatirako wa Nyondo mulimu omusirika mugundo ow'amagye gwe baalaze ali ku media yakwata omwana ow'emyaka 5 ali wuwaayinaayina omwana ali eri mulwadde avunda nene gavumenti mu kifo ky'okugoberera ku ebyo eri kuffe abasiyazi kati mutusigaleko kati guno gwe musango gwoka gwe mulabye ku nsi ye musango ki nze omuntu gwe mbadde nga patana wange nayogedde naye twateeseza naye Nyondo saamukutte kyekyo kyayagala kyawulira kyafiiringa naye gwe noveri n'olyoka otega amannyo gakulinga ebikondo by'amalaalo oli ku Dragon oyasaamirira mugende mukwata abantu abazza emisango ng'ate ba gavumenti bamwe bennyini abali munda be muba mukwata munveeko munneesonyiwe kuba asijja kivaako ne bamugamba nti mujja kututta mukwano mujja kutta Dragon mujja kutta ddako naye temujja tumala mu ggwanga ate tugenda kubuna so Divosh mu kifo kya yandiyimiridde n'ayogera ku bintu bino ebiri mu ggwanga mu kifo kya wandiyimiridde Divosh noyogera ku bintu ebiri mu ggwanga ekikwata abaana bakwata abaana ne balyoka bawaayiriza Nyondo omusiyazi yakutte omwana kati nze Dragon ngende nkwata omwana ntyanga natandise ntya Nyondo nyimirira wano ku media eno yennyini nenjogera n'abaana abali eyo abaana abawala bano abagenda ku media ne bagamba Dragon njagala kuyingira Rainbow nange nkoze ntya Nyondo mbaddamu ki sibagamba nti eno si kyaki tebayingira first service ne second kino ekintu tebayingira kiyingire ate tolina gwali oyise wano ku media ati banange mujje bansindikira messages Nyondo nze nsobola okulaga wano owa kamera bw'aba asobola osembeza agisembeze nze nsobola okulaga abaana wano abangamba ne mugamba eno sigundi nti bayingira nnyingire si kyaki Nyondo sikirizangako mwana yenna okuveeyo nti ajja actually Dragon wakingambirawo n'olunaku lusookera ddala dala twali ku media n'ongamba Rozet omwana yenna tayingirangako kintu kino musaba yonna gyali tatawaananga kukiyingira kuba kati ffe tukimanyi ffe tukirimu tukimanyi kikirimu tukyasobola kufuluma obola otwandiyagadde ne kakizubuwalamuuko naye omwana yenna aliyo totawaana kuyingira kintu kino kati kitegeeza abeera promotinze oba mbeera promotinze nange si promotinze ngoberera feelings zange kyova olaba abaana baveeyo
n'angamba njagala kuyingira ne mugamba no ne mugamba no cause kino ekintu tebayingira kiyingire mukwano tebayingira kiyingire Nyondo omuntu ali yalowooza nti fe tu promoting nga kankubuuze gwe okutandika ekintu kino n'ogamba nti ntandise ekintu kino eno kati njagala mukazi munnange wasobola ku Nyondo Media nga yanako bwendeese nawe n'ogoberera oba no in fact n'okundaba wandabira ku Brenda nga ali mu kunsurprisinga. It was my first birthday in Dubai here. Yali ali mu kunsurprisinga kwe wandabira ndowooza akimanya mu mulundi ogwasooka bwe wanteekayo nasooka na kuyomba ekyo ne kiggwa kuba wanteekayo nga tongambye ne kiggwa kitegeera Nyondo tubeerawo n'ebintu ne tukaayanamu ne tukola ki but kuba awali ababiri tewabula kuyombagana but tuli bantu awali omuliro tewabula mukka awali omukka tewabula ki byonna byebyo okitegeera alabye nti nze neekubye n'Ennyondo tulwanye tuyombye yes biba weebiri naye wabaawo ensonga ate biggwa we can clean it and correct it kigwa kino ekintu mbadde nino kiyisa mu Nyondo Media yekka ye muntu gw'amanyi gwe nsobola okuyita nampulira ntegeera Divosh nvaako Divosh gwaddeeyo eyandiyimiridde n'oyogera ku bintu ebifa mu ggwanga gwenga gwe celebrity track eyandigambye nti eggwanga bakwata abaana abato lwaki tebakifaako byonna bina ebintu bigenda mu ggwanga bingi leka ebintu ebigenda mu ggwanga bingi n'abaana abali muneno mu nsi gye tulimu ababonabona baki bangi ebintu ebigenda mu awano waliwo zi traveling agencies nga z'Abannayuganda zitudde abaana mu overstay kyenayogera kuzitudde abaana mu overstay abaana badde wano nga babonabona lwa Bannayuganda bannaabwe tubadde ne ba fake agents nga bali wano nze yagezaako okulwana ku kintu ky'aba fake agents ntubalabisa ne tugezaako okukola buli mbeera yonna ne bagenda nga bakendeera mpola wano mu UAE n'obeera ng'ogenze mabega mu koletu waffe twalwana olutalo nga tusitukiramu era ne tugezaako okulaba nti bano ba fake agents tubalwanyisa abalala twabajja nkosereza abaana ne bagamba nti ate munteeka ku ki wetumukwata tumulaga tuwena kumusaasaanya n'abeegayirira n'agamba nedda ngenda kukola kingenda kusasula weebali abantu bangi basasudde abaana ssente zaabwe nga balidde ogenda ku mawulire abaganye tubateekayo kubanga tutwala ebintu byaffe mu mutendera nga tetuze kulabisa bulabisa muntu wabula nga tulina evidence emala nti ono yakola kino yakola kiri n'owabanga avuddeyo n'agamba nti bano bansaasaanyiza ku mawulire nti nakola kino nga obujulizi tukola ki tubuyina so twalwana nnyo ne bafeke agent however nga n'essaawa ey'olwaliro bakyalimu n'ebyo byonna tebagala kubikola ki kubiraba tebagala kutunulira bintu bigenda mu ggwanga birala byonna bannange tugenda kwesiba ku kintu kimu nze mbabuulira tuleme ebintu ebirumira ddala ddala abantu tugana obikwatako wabula tunulire ebintu ate ebitakola ki kubanga ekintu kino omuntu abeera yeyagalidde okitegeera naye ekintu bubbi mwekiri mu ggwanga obufere buyitirivu nnyo ate nga buzabuza abantu mabega n'okweta abantu okufa wano baana bangi abetta nga baweereza ssente bazadde baabwe oba abantu bebeesiga ntino babakolera ebintu omwana atukayo nga tukola ekikola ki kiriyo omwana ne yetta so bingi bihappeninga mu ggwanga naye twabijjeeko amaaso kifo ky'okufokasinga okulaba nti eggwanga lyaffe tulitereezeza tutya tutunulidde ekintu ekyo ate ng'ekintu ekyo ng'omuntu akingiramu akoze eki yeyagalire tewali gwe batakaka okiraba tulina human trafficking abaana bangi batwaliddwa mu nswa ez'enjawulo ne babalimbalimba emirimu naye nga tegiri wabula nga bagenda kwetunda ne babaforcinga into prostitution and bo ne babeera nga beefunira ssente ebyo byonna tubisizaako amaaso its like tugamba kaliwali tugamba kyabulijjo tugamba tekirinaako musango naye ndulosiba ku kintu kye tulaba nti omuntu yabeera akyeyagalidde ye nga ye n'agamba owaayi kankitandike nga ye yeyagalidde naye nga takase muntu so what is it like seriously Nyondo kankubuuze eggwanga bwe liba liraba oba sigenda kutya kwogera mazima kino kyo nkibabuulira era twateekawo Nyondo Media kulaga abantu nsi biki bigenda mu maaso omuntu yenna ali willing nga awuli agala kulaba story eno tunula olabe oba ofunamu ekyokuyiga kifune oba nga temulimu kyakuyiga osobola okuskipinga n'ogenda olaba stories endala nnyingi tuziteeka ku Nyondo Media zibeerako naye kati omuntu okusubscribinga tebamukaka okulaba video tebamukaka naye nkubuuza n'ekirala Nyondo abantu bonna abali eyo ne bavuma omusiyazi saako Dragon Lady nfuuse luyimba oba bandookinga ddi gwe bw'oba olaba osobola okunkyusa bw'aba alaba asobola okunkyusa ojja kukyuka mpola mpola baaba mbasabire nnyo mwetaaga ssaala ate ng'omuntu afukamidde naku maggwa ndowooza oba amacupa amaatiki naye Dragon Lady bwe nkubuuza ekibuuzo kino eno olinayo ebirowoozo mu maaso eyo okufuluma ekintu kino n'obako kyokola ekirala nga abantu bakikriticizinga nnyo kuba of course nange sikiwagira
nkimanyi tokiwagira osiba okyogerako ne betuba tutambula nga tuntuteko gy'ontute kuba otera okumpita n'ontwala ku ranch mukwano nkimanyi tokiwagira naye siina ssuubiri kivaamu ate ne lwendifa ne keesi yange yennyini balina ogikozesa rainbow ekiwaleko omaze okukiraama ani akimanyiiko of course nkiraamye kati abakiwulidde mukiwulidde webanga bakuza keesi erina okubeera nkutidde keesi eyange erina okuba ng'efaanana eti era nja kufanga ne sente ezigikolako nga mazo zikola kuba ffe tukola sente abaleene ne baleekaana bano basimanyi bayingira bisiyagalwa sente mukwano oyina jjajjaawo gwe wategekayo atuwa akakadde oba obukadde oba atuwaayo 50 firusi muli basiru Divosh otegeera bulungi otegeera bulungi so hey kinyongera okugamba nti gwe bw'oba mmotoka wawalambya jafanga nze tebampalampa bwe mba nkola ebintu byange nkola bintu byange Nyondo wali ompuliddeko nga nvuma omuntu ku media TikTok zange oziyitako wali ompuliddeko nga nvuma omuntu tovuma towemula mbeera ku TikTok in fact ne batubanga tuli ku TikTok nga babuulira abakyala simanya abakoze ensobi ki ne bwobuuza abantu abayimirira ku TikTok nze ayimirira ku TikTok nempa ensonga ey'amagezi naye nga nze siri abasajja sibeera mu basajja naye ate ababeerayo ne mbasinga okutegeera ate bali awo baasama baayuuya jangu ombuulire mukazi w'omukutte otya okusobola okubeera ewuoleke kwasamira Dragon Lady so banaize nkola bana Uganda mwenna aba following Nyondo Media abalaba batukiririzaamu tubaagala nnyo bale kutukiririzaamu buli mbeera yonna abayolo kabinga kyonna kitubayita kubanga eno media ereta buli kimu kyonna azilonga setuwemudde azilonga tulese bantu beyambudde wabula buli muntu mu kitiiche ntumuwa opportunity okubanga ate afuna platform tutandika okulaga kinaakuka gye baagala tuleme kubalaga gundi kinaakuka tajja kubeera mukwa anti tebaagala kulaba basiyazi omusiyazi byayogera oluusi bizimba Nyondo okulaga omusiyazi oluusi aba ayagala okulaga abantu enti naffe gye tuli era kye tukola tekiriyo abantu ne batujajinga gye batujajingira abatatujajinze nabo ne bakola ki naye abatazze nti akiwagira Nyondo ayina bbaawe ye kennyini bbaawe ye yampa ekirabo kye kinamutwalira baddiremu ati abamu bamanyi mbunange bbaawe yampa ekirabo kye natwalira Nyondo bbaawe musajja mukazi andi osobola okumuyita bbaawe naye nga mukazi ayina omusajja ojevuna Dragon Lady mukwano mujja kunvuma muyombe nze nga ndi erimba ngoola nga nva nakulya nga n'ekitanda sinakyala ambaga ngatuze mu bukakamu buno bwo bakakambuiseewo bannaye kino ze nkyogera buli gye nja kukiddamu Nyondo n'obwa Nyondo bwange tebakibalimba nti ndi mukazi atuukiridde oba ndi mutuukirivu nyinza okuba nga siri musiyazi nyinza okuba nga siri malaya nyinza okuba nga siri mubbi nyinza okuba nga siri mufere naye ate oba oliawo nina emize emirala gyenkola wallayi nga gyakwonoona era nga Katonda yatutonda nga si musanyufu najjo yensonga lwaki nze sikiranko ku makya nenjajinga omuntu waliwo ka story kenzijjo bawa maaso kaawo so tulekerawo okujajinganga abantu wabula ekigambo judgment tukireke mu mikono gya Katonda kubanga yekka ye mutukuvu nawe gy'otuleyo n'omira n'ogamba nti ono akola kino akola kiri mu bitwa tugende nawe totuukiridde so mbadde nsaba ekigambo judgment kirekebwa oyo yekka omutukuvu atayonoona ye Katonda yekka nefena basigadde katubere bakabora katubere baani amazima gali nti fenna tusobya kubanga tuli batonde buli kitonde kikola ki kisobya mu ngeri emu oba endala obusiyazi si yensobi oba sigwe musango gwokka oguli ku nsi omuntu gwasobola okukola ebintu bingi nnyo bye tusobola okukola bingi nnyo wano mu nsi nga tebikirizibwa fenna nga tukola ki tusobola okukikola onzo kuba toli mubbi toli malaya toli kinaye nga ate oyina nawe ekyokola ekitakirizibwa kiriza oba okola ki ogaane so tulekeraawo okwefula abatuukirivu nze sigenda kulekeraawo kubaweereza ate tewali agenda kunsalirawo kuŋŋamba kino kyoba oleeta kiri kyobeera oleeta abo be tunasigala nabo nga bakkiriza nti bye tubaweereza tuteekeddwa okubibaweereza be tujja okutambula nabo era tukola emirimu gyaffe gino not simply because twagala sente kuva ku YouTube esente za YouTube mala bana tebakibalimba tezibeerayo mbu sente ziriawo ziba sente mpitirivu
Fe tuli timu nnene Nyondo Media tezisobola na kutugulira kyamisana buli lunaku kumalako omwezi tebakibalimba wadde amazzi ag'okunywa okumalako omwezi nga wenna kibagambye nti abantu balina billion subscribers billion views ku pages zaabwe abantu balina million subscribers era nga bafuna essente zaabwe eziwera kati gy'oviire yokkirira otuuke ku Nyondo ne subscription yange gye nnina gwe mulowooza mbanyiza kufuna ssente mmeka so byonna bye tubaweereza tubeera twagadde era tubeera tusazeewo tubaweereze kubanga twasalawo kubaweereza so weetuli okubaweereza mu bulungi ne mu buki ne mu bubi so nze sina muntu agenda kunjuza atakera nko ku makya n'agamba nti start doing this tagenda kera kumanja kungamba nti kino kikole oba kiri tokikola teri agenda kungoba ku Dragon Lady kubanga nange situukiridde toddamu musemberera tomusemberera nawe oli musiyazi oba mbeera omusiyazi n'embeera kino kyo nkibagambye kyonna kyembeera baba bakuliyisaako bakuwako ku tiketi so bafune yense yange jemba nyino okubeeramu mbewale anti nze ndi mutuukirivu ntuukiridde sina kyamu kyonna kyenkola ndibanga toli naye ate bo batuukirivu abaana bosiba olonda ku kisaawe lwaki tebavayo ne balonda abaana abo nedda olwose n'okikonako Dragon ekintu kyensinga okwewuunya abaana bemulondalonda ku kisaawe bano juzi wampita Nyondo ojjukira bulungi n'oŋŋamba Dragon mbadde siri fine omanye sente nazimalidde mu ddwaliro naye sawa zino waliwo omwana gwe basudde ku kisaawe abava okulaba ogundi bampise kati Nyondo nakola nti asajja ne tumukima olwose nekyogerako ekyo Dragon bali abali mu kuvuma Dragon ow'ekisiyaga lwaki tebatambula ne bagenda ne bakima abaana abo abaali basiranidde ku kisaawe Bannayuganda kyobalanga ngamba nti Bannayuganda tuli babi on the other hand tulesa abaana ab'enjawulo bangi tubayita ku mukutu wallahi yamungu teri muntu n'omu avaayo agamba nti bannanga abaana a few people be bavaayo ne bayambako ate abantu abo bo tebajja ate kutukola kikutuleekaanira naye banene abaagala ebyonoonese abatavaayo wadde okwogera ku nsonga ez'omulamwa ze tubeera tuleese nga waliwo bayeetaaga okumuyambako teri avaayo n'ayogera recently tulina group gye tubeeramu gye bayita nkuba kyeyo ngazija nsanga lumu nga bankubyeko akatabo nabisangayo nga bankubyeko akatabo nga bayombye bannange Nyondo ebisiyaga buli omu n'ayagala kyawulira yagadde nabiyitamu we namala okubiraba it was too late nengamba so nendaba nga tekyana mugaso kuddamu ng'olaba abantu bogenda okuddamu nga mutufula tekisaanidde nasirika nembireka nembyewala naye enkeera waalwo omuwala nampeereza messages nga bambi aŋŋamba ku mukwano gwe gwabadde akola naye yamaze contract ne bamusiba oyo omuwala gwe bayita Asimwe Debora nenkola gundi eyo nenkola story eyo nemala nenjiteka mu group nembaga abaana Bannayuganda bannaffe bakuŋŋaanye wano ku nkuba kyeyo omwana ono tumukoledde kikubanga mpuliranga nange kinnuma omwana yakoze emyaka 2 n'agimalako naye essaawa eno bamuganye okukola ki okugenda instead baagala bamusibe kubanga bamuforcinga ddemu renewing contract naye omwana akooye wallahi yamungu tya Katonda okumbonereza teri Munnayuganda n'omu yavayo wadde okukwata kantu ako kugamba nti nomanye ekiriwo nti bannange omwana ngaalabye oba tukoze tutya wallahi yamungu tuwali muntu wadde n'omu yavayo kukyogerako buli omu n'akola ki n'asirika naye Mukama yatuyamba kankoncluding Mukama yatuyamba nti video yatambula mpaka yatuuka ku family y'omuwala mu kutuuka ku family y'omuwala ne bafollowinga up ne bakwira bakama ba bowe omuwala kati ne babasa ku pressure wano waliwo n'omuvubuka naye nabitekamu amanyi nga muganda waani Waasimwe Debora mpaka obaanunula omwana nenga lyali ddoboozi lyaffe nti singa tetwateka story eyo ku media kutambula kutuuka ku family ya muwala bandi bali tebakola ki tebamanyi oba kitegeera naye teri Munnayuganda n'omu yavayo kuyimirira kugamba nti bannange woleeta ebintu ebifaananako bwe bityo babeko ne bayambako wadde noba nga boogedde boogezi bonna beekuniza ne basirika naye balaba story ng'eno nti ngeze Dragon Lady twogeddemuko naye mu meetings ne balyoka bakiraba nti kive nnyo ne bayisaamu amaaso ebirala by'obalaga nga beetaaga okubeerawo bakole ki ne bagala okunyikira mutaka nti byokuba tebikola ki tebiriyo yensonga lwaki ndi mugumu wallahi ya Mungu olaba mwandaga ku ekyo mpaka omwana family yaabwe yalwana mpaka omwana luyadde ewaka era nembalaga n'ebifaananyi ng'omwana Asibwe Debora amaze okuddayo ewaka kubanga yo omuwala abo bo balowooza nti tulina abantu baffe kati obalaba nga family etaddewo amaanyi nga ne wano waliwo asinziiriddewo baamala ne bata omwana bamukiza nadde e Uganda so twebaza Mukama nti at least mu ddoboozi lyaffe ebintu bingi bikoleddwa biyambiddwako abaana so abaagala okutufollowinga bannange mutufollowinge naye nga nze neewunya Munnayuganda n'entegeera yaffe ebiseera ebisinga nti we bitula
tuleeta ebintu bifaananako bwe bityo tubeere nga tulwanira wamu waliwo omwana ali mu buzibu temubiwa makulu newe tuleeta ku bintu bifaananako bwe biti ate nga mujja mutandika okuwatakinga nga mutandika okutuvuma like seriously mwagala ki bwe mba nga ngambye kubuuza mwagala ki kubanga ogenda ku social media platforms zaffe zonna waka gyali ow'enjawulo so ono yekka ne waka w'okuyamba abaana ne waka kino tugenda twogera ku bintu eby'enjawulo naye temuvayo wadde kutwegattako kubanga namwe muyimisa amaloboozi bangi muyina media platforms zammwe nnene ez'amaanyi naye temufayo wadde gamba nti waaye naffe katuyiseewo keno ensonga just muzibeerako kwemoola kuddako ne bakazi bammwe kuddako n'abasajja bammwe ne mwemoola ne mutagamba ati katuyiseewo ko eno ensonga ejja kuyamba eggwanga naye mmwe abasitukawo embanga nze media eno kubanga temunaako nga neemoola nebba wange ku media eno kebeere tiktok sikikolangako wabula akagwentekako abeera azimba bannayuganda naye mmwe abalina obudde obwekwata ne muddawo ne mwenyogera wano nawali ne mwenyogera wano nawali ne mudda ku media ensi neebalaba nga tinawadde kyebafunyemu wadde n'akamu nammwe ne mufuna amanya agasituka ne mugamba nyondo mubi nyondo promotinga kino nyondo mubi nze simanyi kyemwagala naye ekituufu kiri nti nze teri muntu agenda kunjajinga ne omunayogera ebyenkana wa teri muntu agenda kumala mu manyi kola kyentekeddwa kola ngenda kola kyentekeddwa kola era sigale nga nkikolera ddala sigale nga nkikolera ddala abagala okufollowinga mujja kufollowinga abanaatwagala mujja kusigala nga mutwagala kubanga ekkumi terikyawo mu kino kyoze nkibabuulira mazima okay kampiseewo kana akantu bannaaye nga nkagamba bannayuganda bannange Nyondo nagamba maama wange nzaalwa y'e Rwanda era abanarwanda abasinga nze mbamanyi kitegeera Nyondo okumanya omunnayuganda mubi essaawa zino omuntu ne bw'oba oli mutuukirivu n'ogenda ku ofiisi z'abana abagundi bano nga babayita baani bano abanoonyeza abantu emirimu ba agent munyarwanda okumanya abanyarwanda okumanya Rwanda n'ensi endala ezimu zikola ekintu kyabwe nga kiri class agent w'e Rwanda wano ayina ne ofiisi watuula naye bw'obeera omunnayuganda kale ne bw'oba okutuka ne bw'oba wasuza enjala ne bw'oba nga toyina gyasula tebakuwa mulimu ne bw'oba olina obukadde 5 mu ngalo tebagukuwa ng'oli munnayuganda tebagukuwa omuntu yenna bw'akola ensobi katuze tebamanyi bwalidde tebamanyi bwabaddewo n'aziweereza ng'ewaka bambi bamuterekere omwana agenda okuva eno ng'essente baazirya baazimalawo nga talinawo yadde 50 firusi Nyondo wadde naye mu kifo gavumenti ekyo situka erwanirire abaana abo abankuba kyeya babonaabona ebalwanirire erabe ensonga yaabwe ensonga enkulu wallahi kati ekisiyaga y'ensonga enkulu kati kyekireekaana nange mbadde nteesa bandisoose okulwanyisa bino ebintu ebirala nga tebanatuuka ku kino yes nakyo kibi kyakulwanyisa naye tubateeka maanyi gokka kibi dragon oli mukwano gwange naye era nkimanyi nti kibi rabyo nkikugamba sikisazakibi kati era siwakanya kukirwanyisa balina okukirwanyisa kubanga it is not right naye nga tebana bakukiteekamu nnyo sira bakwatako ne ku bintu ebirala bana baleme kusoosowaza kino kyokka ndi kyokka kyekibi ekiri mu nsi batunuulira ekyo kyokka fokasi yonna bakiteeke ku kintu kimu ekyo kisiyaga naye nga tewaliwo n'ebintu ebigenda mu ggwanga ebiyitirivu nga bifiiramu n'abantu naye byo ne babisaamu amaaso mbu byo si byamaanyi si bikulu ebisiyaga bye bikyasinza okubeera ebibi wallahi tulimbamuuku so nze nsibudde era nga nsigaddeyo nze Nyondo Rozet atatya biduduma era nga wendi okubaweereza mpaka okuleka mpozi nga nfudde obanga olulimi alukute lukyasobola kutambula teri muntu agenda kuntegeerera era twali muntu agenda kuŋŋamba nti kino kikole oba kitokola ki tokikola okuleka mpozi nga ye anjagaliza nga kyaŋŋamba ndaba nti kisaanidde nange nja kumurespectinga nkole ekyo naye ekitali ekyo mikwano munywere mutuule mugume abasubscribinga musubscribinga kubanga ebirungi bikyakola ki bikyajja kasembayo akasembayo nyongero bategeeza mikwano mulwane ku bizimba ebitazimba mu bisange mu hardware gye mujjo bisanga muve ku Dragon Lady nsigadde nze Dragon Lady Rainbow Ambassador muyina kye muŋŋamba nja bbirya paka kufa why atakumira mpeera batukumire ndaba bannange nkulamusizaako era nga nkubuuzako mu bitiibwa ebya waggulu ennyo ampoza ate nzize okubanga mbalaga oba nga mbaletera akazigo oba ekizigo ekya Nyondo Glim aba Nyondo Glim basalawo ate okubanga bayoyota ensusu zaffe gwe wenna alina black spots nga olina embalabe olina binnamakula ne skin disease yonna gy'oyinanga ekusumbwa kozesa aba Nyondo Glim ate nga balina ekizigo ekyabakyala ewamu n'ekyabaami gwe wenna ayagala okunyira obunyiizi however tonna kiwadde kyonna
kumanyirira olabike bulungi kozesa Nyondo Glim era nga osobola okudda ku namba y'essimu eno 0524680778 nawe ayagala okuleetaningamuko ate obeere ng'olabika bulungi ddala ffe tetwerusa wabula tukuwa ekizigo ekigenda okuba nga ate kikunyiriza. Nze ndi muntu ate akola makeup n'endowooza osobola okukola skin yange kubanga nze makeup ebiseera ebisinga simwagala. Weesiga akazigo kano oba nga okoze makeup oba tokoze makeup n'osigala ng'onyirira ate nga tulina ne products endala ez'enjawulo gamba nga ez'abakyala zino ez'omukisenge oyagala kwongerako kangamba okukyalira ensiko products zonna nga sizimenye ng'omanyi za kikyala ate okuteekateeka mu kisenge yo bulungi n'omwami agambe nti wow tuzirina bulungi nnyo beera nga ate otweyuna ate mpozi ne abaami namwe products zammwe ate zibayambako gamba nga money power of course naye wali bulungi nnyo vein cleanser wali kubanga osooka no cleansing veins and then nofuneyo money power so beera nga ate weyuna aba Nyondo Glim mpozi n'obuviiri tulina buwigi obw'enjawulo bwakabigo wenna ate alina budde bwa kusiba nviiri mbw ate wiitini jangu ate nsibe enviiri wabula ng'oyagala kyamangu mangu tulina ate wigizi zaffe nnungi nnyo ate nga ku bbeeyi nsaamusaamu ng'alina akaddeko ng'oyagala osibira eddala yita Nyondo wiitini ate abeere nga akusiba bulungi akaviiri akakabi so twebaza mwenna abaana abatuwagira endala abaana abali mu biyumba mmwe mutufudde ekyamaanyi n'okuba nti tulemerako mwaka ku mwaka aba Nyondo Glim mwebale nnyo mwebale ddala.